mulimu mikwano gyaffe alinnya eno alinnya eri gwagambe nti mwabo ye avububa nnyo okulaba ono alwana okwetaasa ffe abalwana okwetaasa okuva mu buwambe tufune obuyinza bwaffe yakugamba tekijja kusoboka omumutwalira bannabibiina asomeseza ekintu kikulu nnyo tujja kukireetera omulamwa mulamba nja kusaba basabiramu ne bannamiramwa ekintu ekyo tukireetere kubanga kirina ekitangaavu kijja kukwatayo abantu bekinaaba tusomeseza ku kigambo kino balenga bakitegeera babalala bagamba nti tekisoboka baagala kusigala mu buwambe bwebenyumirizaamu balowoleza okuwangula ekitasoboka naye n'abasaba nti baleme kukola gwakulemesa bo babeere mu buwambe bwabwe baleke abantu abaagala okwejja mu buwambe abaganda tuwejjemu n'agamba nti yagala nnyo omuntu akwagala ayogedde ebigambo birungi nnyo yagala nnyo omuntu akulwanirira yagala nnyo omuntu owakwagala kubanga yaba akwagala naawe mwagale kati lwaki oyagala omuntu ow'enkwata kwagala ebigambo bibadde birungi nnyo njakuddako ku Nteesa Natume naye ebigambo alina ebigambo byeyayogedde ekyabadde ekirungi ennyo ng'ayogera ng'atutegeeza ku NTV nagamba bannange mutunuulire abantu mu 6 tujjukiramu ki tujjukiramu bannaffe abayiwa omusaayi abazira abafiirwa abaatemulwa nga balamu bajjajjaffe abaafa obwemaga abantu abaasibwa mu makomera naye omuteesa omu yalemye ku NTV n'agamba nti 6 tumujjukiramu ebirungi bye tulimu leero byetufunyeemu okutuddiza ebyaffe n'ogamba nti oyo gwe n'otosobola kusengejja nti oyo ddala mulabe be bantu be basonseka mu Mmengo ekyo kirina mu girasi n'omwana omuto akiraba yakujuriza ku mulembe guno ebirungi bye tufunyeemu naye nga ettaka libbibwa beba abagabanyi ebintu eby'obunyazi tujja kumunoonya erinnya kyabadde kituufu nnyo kyabadde kigambo kirungi nnyo okutuddiza ebyapa eby'empapula ebitalina mugaso omuwandiisi Nduki atwadde history ebyafaayo bingi nnyo ebitukwatako n'atujuliza n'obutabo tugende tubusome tubunoonye n'akunyumiza enkwe gye zaatandikira abantu mwebuuza kiddala enkwe zino olutalo luno lwa 6 lwavaawa n'akutegeeza nti olutalo luno abantu bangi bagenda ne boogera ebigambo kwegamba bye batategeera taate Muteesa yali mukwano nnyo gwa Porotogwa ng'alina gwayogedde abo erinnya abawuliriza mujjadde bamukozesa nnyo mu kubeera mukwano gwa Muteesa naye ne mutamanya Nkwekize yali akulembedde Daudi Okyeni ne mutamanya Nkwekize yali akulembedde Basabani Oporoto benfudde abalabula Muteesa naye nga bamuyise emabega bamusuule mu bitimba naye ng'ali Mukama Katonda aliko amaanyi ga Mukama Katonda n'abagamba tubawuliriza nawe badde mu booto kale ebintu ebyo byonna obisanga ku leediyo yaffe eno ey'ababaka nja kusaba muganda wange Buganda Tebwasabwa atuwe ekyala era abeeko ne byasemba okwogerako tusobole okuggalawo pulogulaamu yaffe ey'olwaleero naye nga neebaza abateesa mwenna abateesezza ku leediyo yaffe ey'ababaka abalaze okwagala abatuwa okwagala yagala omuntu akwagala bannange kintu kikulu nnyo ebintu ebyo byonna tujja kubikolera emiramwa tubeere tubirikewo mu byafaayo byaffe abaana baffe babiyiikeko Sebo Buganda Tebwasabwa Ssaabasajja Kabaka awangaale omuzindalo gwo galawo pulogulaamu yaffe ey'olwaleero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agundegunde bannaffe ne Buganda bufune obutongole bwabo era tubategeeza nti abazira bangi tebamanyiddwa naye tubamanya tutya
nga tukuuma ebyo ebyabalwanya n'okubasuula mu ntabaalo bwe tulina okubategeera tulina okulaba nga tukuuma amasiro obutasaanyizibwawo balabe ngaabo mulidde abazungu mumolisenti bo abakyali abalamu tubalowoozeeko